Alright, kasitondaba mba ntuuse gwafunye notification wakoze kyamaanyi okubanga wataddeko akadaako. Nyongera okutegeeza gwe alaba video eno. Making sure and you're subscribing. Ate make sure you tap the bell. Akadaako kakuyamba nti whenever we come live, you're always notified that we are live. Kale, emabega kaawo mbadde nga nkola videos ez'enjawulo nga nkulaga Bannayuganda, mainly abawangaalira mu diaspora, gye beenyigidde nnyo mu kwogera ne Katonda okubayamba okukyusa eggwanga lyabwe. Abakyala n'abaami basazeewo okukwata sapuli, basazeewo okusoma Bayibuli, abakutte Qur'an bagikutte, abasala raaka ebbiri ez'ekiro bazisabye okusobola okulaba nga basabira eggwanga lyaffe, naddala mu kaseera kano ke tugendamu akaakazigizigi. Ennaku z'omwezi ga 15 Uganda egenda kulonda, naye only God knows what is going to happen next, because waliwo abagamba nti keetonye kagwake tuyina osigalako, waliwo abagamba keetonye kagwake tuyina obbamaamulako. So it's going to be an altercation, it's going to be a battle, it can even result into a war. Now Bannayuganda era abawangaalira mu diaspora ate bakitadde ku next level, bagenze Isirairi. Isirairi eyo wali ebyafaayo bingi nnyo naddala ebyekuusisa ku Katonda. Bagenze Isirairi ne batuuka mu kifo ekimu ekiri historical, bagiyita Wailing Wall. Ekifo ekyo kigambibwa mbu wowandiikawo olupapula ng'otaddeko ebintu by'oyagala n'olussaawo, mbu message eyo bamalayika basobola ogikwata ne bagitwala ewa Katonda, oba oliawo Katonda n'agiddamu. Ekifo ekyo kibaddeko nzite ntya ebyamagero bingi nnyo, era kigambibwa nti ne Trump yagendawokko n'asaba Katonda amuyamba asobole okuba nga awangula president wa America. Now Isirairi wabaddeyo okwekalakaasa, era Bannayuganda beetabemu okwekalakaasa, bamaliriza bagenze ku ekyo ekifo ne bawandiika obubaluwa obwo. Njagala olabe ekyabaddeyo ate tukomewo. Abalabe baabana ba Isirairi yegwe Katonda gwe tukoola ojjobere ku Uganda. Abaisirairi bano twabalako bajje ne bagyegomba. Mukama enkwasa eyo gye tusaba, ensi evaamu omugga gwe bayita River Nile. Omugga guno kwogerwako mu Bayibuli kwe baatereka Musa yanunula abaana ba Isirairi. Katonda w'ekisa, source of River Nile, source of River Kiyira, omugga gwe bayita Kiyira eri Uganda. Era tusaba amafuta ago agaali ku Musa ag'okununula abaana ba Isirairi ne Alooni gakke ku Mukama waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert A.K. Bobi Wine afuuke president wa Uganda ennaku z'omwezi nga 15 January 2026, nga tewaliwo nsonga yonna Electoral Commission gyekwasa yadde polisi n'amagye. Ow'amagye yenna agezaako okugalula emmundu ow'omuggo okuba omuntu, emikono gyabwe gisanyalale, bafune ebirooto eby'entiisa, bagwemu ebidumusi, bakaabe, ab'ennyumba zaabwe bakaabe, abaana baabwe baboneebone. Katonda w'ekisa balebeeremu omutima okusaasira Bannayuganda. Katonda w'ekisa tuwonga pulezidenti waffe Kyagulanyi mu mikono gyo, yenna gy'atambulira omukuume, gwazze nga amukuuma ebbanga lyonna, baleme mukolako any violence, baleme mukolako bulabe bwonna. Yenna yeetegese nga mu mutwe gwe mujjamu ekigambo eky'okutta Kyagulanyi, kimugjeemu amwegatteko bwegase. Ebyo nambisabye nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, ffenna ne tuddamu nti amina. People power, our power, our power, people power, NUP everywhere and everywhere. NUP. Mwebale nnyo wase. Mr. Kyuma kya Yesu, important word Kyuma kya Yesu. Simulwanyi bulwanyi naye Kyuma kya Yesu. Kati kumwebaza olw'obugambo olw'essaala eyo. Ngenda kusaba tubeereko n'omukulembeze waffe, bagenda kubeera nga babaako obugambo bwe batuwa.
ndoza kantandike ne Secretary General waffe abeeko obugambo bwatuwa tunaatera okumaliriza kuba tujja kumaliriza nga tutwala obupapula bwaffe obuliko essaala kuba yenkola yawano ng'ojja ku Western Wall bw'obeera nekyoyagala okusaba okiteeka ku kapapula n'ogenda n'okinyiga mu kisenge eyo tujja balagayo tugunyiga ndowooza abasinga ebifaananyi mubirabye era nga tukkiriza nti bw'okirekayo essaala ejja tuukirira kubanga siffe tusoose abakulembeze ab'amaanyi bonna bayiseeko wano omukulembeze waffe tubadde tumwagala gye naye olw'enteekateeka eri e Kampala eri mu Uganda tasobodde naye era tuyimiriddewo ng'abasige be abasigire be obanga his representatives so kansabe omukulembeze waffe Ssaabawandiisi w'ekizimbe kyaffe abeeko obugambo bwatugamba omukulu Kyuma ndowooza alina bw'ayagala okuyisawo katono sebo neyanzisa nnyo nsaba obubaka buno bugende eri bannaffe ab'enkyukakyuka bonna mu nsi yonna oba oli Africa oba oli mu Asia oba oli mu Korea oba oli Canada nze gyembeera oba oli mu America mu USA tubadde tubasaba ennaku z'omwezi 14 ne 15 ffenna tubeere ku nguudo nga tugamba no vote for Museveni no voting Museveni ekirabo kyokka ky'osobola okuwaayo eri ensi yo kwe kugirwanirira abayisirayiri bano ekibafudde ab'amaanyi kulwanira nsi yaabwe ate nga bw'ogiraba si eri awo ennyo ey'amaanyi etiisa oba erimu ebyakabi ennyo ne baategeera the value of their land Israel, so they have to fight for it balina okugirwanirira because this is their land. So kakati, if you don't know the value of your land, your motherland, then you're doomed. So mbasaba banna Uganda mwenna abatulaba mu nsi yonna gye muli on 15th and on 14th and 15th fena tuveeyo n'ebipande ku streets ez'enjawulo nga tugamba Museveni must go, no voting for Museveni. Era chapter leader badde tanaba kuteekateekera gurupu yo gy'okulembera ke kaseera oyimukiremu Abeisirayiri wano bakoze ekyafaayo ye chapter esoose okusabira omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu who knows. Era bw'anaawangula tujja kugamba ffe abali Isirayiri ffe twamusabira mu kifo ekitukuvu ate era ng'agenda kuwangula. Ne kakati kye tulina okulwanyisa kwe kulwanyisa ayagala okubba obuwanguzi bwaffe kubanga kyo kiraba n'omwana ayonka nti the people's choice ye Kyagulanyi Ssentamu Robert. Bali aba Museveni basombe era ne Museveni yennyini akimanyi talina sapooti naye essaala zino ze tusabye ne baganda bange za kumumalamu maanyi aleme kutuukiriza bigendererwa bye ebyokubba akalulu this time naye nga naye akimanyi talina sapooti. So nga 14 ne 15 obubaka bw'empisaawo baganda bange ffenna tuveeyo tudde ku nguudo tweyiweko nga tugamba no vote for Museveni. Kyekirabo ky'oyinza okuweera oba okuwa baganda bo ab'eŋŋanda zo n'emikwano gyo bewaleke Uganda. Tuleme kufuula baganda baffe basabiriza all the time nti ffe abali eno Bulaya ffe tujjanga okubawa ssente tulwanire eggwanga lidde emikono gy'abaana b'abantu tusobole okwekolera ku nsonga zaffe live emikono gy'abasuubuzi ate nga bagwira basuubuzi ate bagwira kyovula tebaagala Uganda bajagala eri wansi nga ffe tubasabiriza. Wete tumuyingite mwebale mwenna abatugoberera. Mukobere basenga mukobera abaidukulu n'abaidukulu bajje balonde baje balonde omudingu waife alikwirako Robert Kyagulanyi Ssentamu era mubakobe webabona manvuli bakole batya batikinge butikinge wazira kwebuzaabuza balina atikinga era naenda okubakobera baganda bange kulunako olwo olw'okulonda abakaire mubagemeko mubatwale
abatesobola bonabona mukole ki mubatwale abatasobola kutiikinga mujje mubambe mu boxi bajje bakole ki batiikinge ate n'ekindi nenda okubaidukiza omukulembeze waife we yali ebusoga yatukoba kino kya Uganda yoona yatukobanga ku ssaawa 12 dituuse diti mufuwe firimbi atasobola kufuwa firimbi osobola okufuwa akaleetu atasobola kufuwa akaleetu osobola okubaako ekintu kyokola abalina emizindaalo abalina kye basobola okuba nga basobola okuyidukiza abantu bajje bakole kibalonde bagezeeko kikola n'abakaali kujja kukebera bukonge bwayo gye balondera mwiti nti abantu abandi babakyusakyusa ebifo kyona mugezeeko okola ki okukikolako kubanga akaluluko keene tukanoonyeza aye buti kisaawa eno kyetuliku nekyo kyetulirwanirira ebbanga lyona kyetubairewo nga tunyakalu era nenda okubakunga baganda baife baganda bange abali Uganda ne mu nsi dona ed'okuliya mwena mufeeyo muteewo impact muteewo amaani muteewo okunga banaimwe bonabona nimwe abali mu chapter edindi mukolewo ku kye mukola wairozira kyoli wairozi iwe tojja kulondayo ekyojja okola funayo abantu bobuuzeeka buli polling station at least wasupportingayo omuntu mulala ati ajja okuba agent waife ajja okumakaluka omukulembeze waife alikwirako Robert Kyagulanyi Ssentamu lwakatona n'ensi yange God and my country people power our power People power. NUP Everywhere. NUP. Cha Ra. Sebo mukulu kweyanzizanyo kantute owebugwanjuba naye atakunga abeeyi kweyanziza webale munonga mwami Alexander era amazina Masiko Gilbert Ndiga Bushenyi nyenda kutwara umugisha ogwo hano uya ndukusinzirira hano uya mu ihanga Israel hano ndukutera umuranga abantu mwena bukuruga umurenge bwizo abanyakitara abahororo abukuruga Bushenyi abukuruga Ntungamo Mbarara Kanungu Kabare Kisoro Shema mwena ninyenda kubatera umurango akire nkaka ebiturebere tubirebere eba tubihire babitubihire ninyenda kubatera umurango murijeyo mwimuke ebiro ni 15 yetandika kwetebekanisa biri 14 murigeyo mutera karu kandi waiza kutera karu kawo otarugaho aho kwamatega nga tugira ngo waiza kutera karu kawo waiza kateko box oyemerere mitazi 20 kuruga box otarugaho bakabararoho kandi babare tutariyo omeka gashwa kwajirota wababuza emwa barito tujyo twagira sta tujyo tukumanya nyenda kubatera umuranga akire nkaka twine president ejeshayo twine nowe murendo gwitu emyaka ni yemwe endohoza ni yemwe kandi tutekatika muno twamukiza tukamuteka mu entebe akaba president gwitu Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenda kubagambira ebintu nibiza kwira mwikirize akira nkaka abakikuru abasigaza abakimwa bakina mani abakikuru abatine mani mubayambe mubatwara polling station batera karura abo kuba akana karuru kensho ninyongera kubahameza nti hariho umuntu kubasa kwikiriza obo omuyanga rya waba ni uwe wicu wamuhereza chance je ngwaho mungo w'umuhu noza kuba muhu konka wamuremesa takubasa kugirata takubasa kubona mwebare munonga ironi 15 murigeyo mutera karu kandi mukakube bakakwata mutukabaza people power Our power. people power Our power. our power People power. thank you akhla Uganda amanya mudungalo na dinga bulijjo ekyensaba okusaba bannayuganda mubeere oba etya ebyokola ki ejja kukunga abantu mubeere bannayuganda mube mulungi ate mubeere bagumu temutya genda bawe ekyokulabirako wana abasajja Abaisirayiri omwana ayingirako mu wa myaka 10
abamanyi gye bayita ensi ye n'olw'ensonga eyo buli mwana oba ng'olina 13 oba 15 mwebazadde mugena abaana bammwe beera n'abaana bo mukwate ambuleera toleka baana waka mukwate ambuleera mugende mulungi ate mubeere bagumu olaba batiisatiisa ensi yammwe otanwanyira ensi ye ani agenda okirwanirira ensi tenajja mu lutwalo nga woowera nti ensi ez'amaanyi entalo ez'amaanyi biki olina girwanira ku ssaawa eno nga bukyali mwenna n'ensonga eyo muveeyo mulonde musibatiisibwa ebyo ebyange tweyanziza nnyo tweyanzenge kakati nga tuteekateeka okubeera nga tutwalayo okusaba kwaffe okwa buli mukisa kinoomu ng'eggwanga lyaffe tujja kuwandiika obupapula bannange ffenna tujja kuwandiika obupapula kusuubira kuteekeddwa kubeerako kusaba kwa ggwanga lyaffe kukyuka mirembe era ng'eggwanga eryo lirina tulibwamu omulonde Kyagulanyi Ssentamu His Excellency kukkiriza oyo mulonde kuva eri Katonda so bana ngenda bagabira obupapula bonna buli omu awandiikeko kubanga kukomulera tugenda kubeera nga buli omu kubeera nga ateekayo okusaba mu kisenge mbagambye ekisenge ekyo buli ateekayo okusaba kwe ndowooza njagamba 10 ku kinnaakyo saala ziddibwamu kubanga ne Trump naye yali wano osanga naye ayinza okwazikyo kakati obupapula buno tugenda kuwandiikako tumale tubutwale ku kisenge Western Wall naye nga tetunnabatandika omusajja ono naye abeeko obubaka bwabeera kantangazemu ekino munansonyiwa nga tannayita Titus omwami ono balabika bantu tebatera kubeera ku mikolo naye njagala okukijjirayo bulungi bannaffe abatulaba kati bo bano engeri gye boogeramu bo babimanyi naye tulina we have our brothers watching worldwide they don't know the protocols of praying at the Western Wall. So what he was informing us is you handwrite your prayer and take it to the Western Wall. So what he's going to do is now going to distribute papers and everyone is going to write the specific prayer is praying for our president. The specific prayer is praying for the president coming, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, who is fighting a dictator who has been in power for the last 40 years. And Museveni is murdering Ugandans. The entire world knows he killed 100 Rwandese people, 100 Rwandese in 1994. So we must fight for our rights. We must fight for justice. We are the event now is distributing the papers. I'm told we take handwritten, not typed. Am I right? So our viewers want to know the protocols, the way we do things here. You come here, you write your prayer on the paper, then we take it in the Western Wall. We believe that it's the telephone call where we speak to God. So after writing our prayers on these particular papers, we are going to go straight to the Western Wall and put them there. And I think we shall kneel and pray to God. Am I right? 100%. So, ladies and gentlemen, we want to see you distributing the papers. And has everyone got the papers? Just put them up. People would like to know. Let's not do this in secret. You people in Israel, I'm privileged to come to Israel. It is my first time. But these people are now used to Israel and the system. So that's why you see they are just talking in, they are used to Israel. But now I'm excited because I'm seeing everything new. I'm hearing everything new. In fact, I came with a typed prayer, but according to Titus, he told me, no, they don't take typed prayers. Even Trump, President Trump of US, got a pen and wrote his prayer to go in power. So it is the next event. Is everyone having a paper? Put up your paper and we see. Okay, now, the session now we are doing is writing our prayers, and the prayer is specific, not for your family, but we are praying for that gentleman, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, the next president of Uganda, the Pearl of Africa, who is ousting the dictator who has been in power for the last 40 years. So ladies and gentlemen, let's write our prayers. Abamanyi Oluganda, abamanyi Oluganda oba babadde tebawulira Luzungu, enkola ya wano ono mwami yaddukanya
ye coordinator waffe naye engeri gyayogeramu ali used abimanyi naye kati waliwo abali ku mikutu egyo abaagala okumanya bwe tugendawo kibeera kitya tulina kukola tutya kakati bw'ojja wano e Jerusalem a holy city bw'ojja wano when you're going to pray bw'oba ogenda kusaba bakugamba n'owandiika so sitoleeta saala eri type eya typewriter oba eya computer ojja wano n'akapapula n'owandiika basaba omufu buli omu katulabe obupapula bwammwe abali ku mikutu baaga ne musaasaanye nnyo tulinga abatali ffenna tuwanike obupapula bwaffe bannayuganda abali eyo balabe contribution yaffe buno obupapula mbula nange empaako kamumpanike so nange akapapula kwe ngenda okuwandika essaala esabira mukama wange President Kyagulanyi kaakano nkawanise saala gye tugenda okusaba oba gye tugenda okuteeka mu kisenge wali kugoba nakyemalira na Kyagulanyi kufuna buwanguzi ye saala tetusabira famire yaffe abaagala okusabira famire oba abaagala okusabira ebyabwe luliba lulala naye olwaleero specifically lwa musajja oyo gwe mulaba mu background gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu. We are praying for him dictator aleme mutuusaako bulabe agende mu ntebe so kati saawa zino omukolo gwe tuliko gwa kuwandiika bupapula. Thank you so much. Ndooza kivuddeyo bulungi. Omanyi ono yaawo ono ye waawa. Thank you for clarifying. You know, like sometimes when you're familiar with the environment, with the way the place runs, you look at everything. Yeah, so Mr. Chuma, we are grateful for that clarification. Now, as my colleagues